bebekulu byatera okwogera nsikiriziganya nabyo era nze omu ku bantu abazze babiwakanya naye at the end of the day bebekulu yandega omutima omulungi tebbanga lyonna lyetukayanidde kubanga nkyalina mu firebase bebekulu yatuula ku show yange ya 10 years of Eddie Kenzo n'agula table 2 n'atuwa miliyoni 6 nga sikisuubira kuba tajjangangako ku show yange talinyangako n'ebiseera bisinga yagananga n'okulinnya ku stage kwenninye nga ekintu kiri ku level ndala naye yatuula eyo n'agula table 2 n'ajja n'abantu be ne batula mu show yange era nange bwe namulaba nga azze nga ne Bobby wali kuba nali mpise Bobby nembagatta era nenkola statement egamba nti byonna tubikole ne Uganda tetugirwanirangamu tusigaze oluganda olw'okubeera nti tuli bannayuganda abaagalana so bwe natuula awo nindaba nga nkubidde Kasimu ansabye mu supporting ku lunaku lwe nga ye yajja ku lwange n'ateekamu ne ssente nga bwe ŋŋaana mba mubi kuba simanyi kiyalowooza nga atuddeyo n'aganayo manyi kangene celebrating ne Dickens emyaka 10 kuba olwo olunaku lwali lukulu nali celebrating 10 years tekiriddamu kyavaawo either nja kucelebrating 15 oba 20 oba 25 kati ekyo kya 10 kyavaawo omuntu yenna ayagaana okujja ku olwo kitegeeza nti talinaamu katima kasonyiwa bw'abanga yagaana lwakuba nti nanyinako obuzibu naye omuntu yenna yeekubamu n'agamba guno omukolo munene omwana ono acelebratinga myaka 10 si kyangu kaŋŋende nange sisobola kubanga ate nsigala nkyali mu bintu by'empalana tebijja kunnyamba oba okitegeera nalabye akantu ku Facebook nga kagamba nti empalana bwerwawo ennyo ezaala eddogo eyo nze sigendaga I'm here for one love I'm here for New Uganda I'm here for rebrand oba okitegeera nti tusobola kubeera nga tutambulira mu mpalana mpaka ddi no matter the differences bebekulu awagira birala mpagira but at the end of the day fena tuli bayimbi ate tulina omuntu okusanyusa yani ye Munnayuganda tulina family ez'okuliisa so nasazeewo muwagire era nja kubeerayo ekiwaatule ennaku z'omwezi 26 ku lw'omukwano ne one love nja kubeerayo then bwe naavaawo ate era nange neyongere ku show yange egenda okubeera mu Colin Hotel Mukono nja kubeera ne muganda wange Maddox Sematimba Molin Nantume era n'abayimbi abalala ab'amaanyi tugenda kubeera mu Colin Hotel ku Boxing Day tubasanyuseemu ndowooza bwetyo bwe tujja okutambula emisana nja sooka nabugabo era nga bulijjo bwe tukikola so awe mbadde nnyimiridde bwe mba nga neetaaga okumanya ku bibuuzo mba nsaba mumbuuza ebibuuzo nga bitambulira mu buli kyenjogeddeko temumbuuza kisoogeddeko mwebale ebibuuzo funa ebibuuzo bisatu brief tukigali tekikola. We can get as many questions as possible because we are not doing any other interviews or whatsoever till next year. Yeah, but bambuze ku byenjogeddeko nsaa kulanya. Yes. Musa nteseza bubi. Just nyumba ogitunza esente amakenzi nyumba agitundanga obuse waawo. Ekyenyumba by the way mbadde nkyerabidde n'ennyumba sigitunda wabula ennyumba njipangisa ensonga lwaki njipangisa nammwe mukimanyi tosobola kuddira nnyumba eyo n'ogyebaka mu memories nyingi oba okitegeera memories nyingi sijja kuwanvu ya mbeera eyo ne memories nyingi kati n'agyebakamu nti aye nangenda kulowooza biki oba okitegeera kuba ennyumba maze ebbanga nga sigisulamu abaali bagibeeramu era baavaamu nga bagenda kukola mbaga kiba kitegeeza nti so much has been going on mbeere mu Bondalani but that is okay. This is my house. I can rent it out ne baba nga bagibeeramu abaagala nadde planning n'okugiwa Big Talent Soccer Academy egere ebeerumu for now until further notice. Big Talent Soccer Academy friends of the shows naye toyogedde ku za balance ya kutimbye balamu alina shows yantimbyeko ngenda kubeera shows zonna gye bantimbye ngenda kubaayo kasita babanga bantimbye nange nenkwata akalango nenkogera n'essaawa ya leero ndi mu kugendaho ima tulinayo campaign ya HIV testing yenkya nga tubagenda kwekebeza sirimba tugenda donatinga musaayi okitegeera nze ndowooza ng'omuyimbi awo wenyina okuba bye ebintu byenyina okukola naye ebintu by'okuba nti nno ate gwewagira ki ebintu byo nabivuddemu however much nange nyina kyempagira ng'omuntu naye ate ndi muyimbi agatta buli muntu ndowooza si kya bugunjufu okutandika okusiga obukyayi mu bantu si bwe kiri bwe ndowooza nganze Mr. Eddie kinene okuwoozayo kale waliwo omukalu wawe nga alina talenti alina talenti y'omupiira kale nga alina talenti y'okugenda omupiira
naye gwoba ku academy akola manuzi chokolate naye omuntu ayetaaga okubeera mu academy yange era agenda ku page za academy na contacts eziriko zijja kumutuusa ku kyayagala singa aba n'aba ne qualifications. Wano online waliwo question emu ebuuzibwa ogambye nti ennyumba osobola ogipangisa ng'ate abaana ba triplets balimu kubonaabona ku ennyumba yabagala gitwala wano abateesa bagamba lwaki ennyumba etogiwa abaana ba ghetto kids? Ennyumba eyo abaana ba ghetto kids balwana kuzza nyumba yaabwe wabula tebanoonya wakwebaka. Okyegede banoonya ssente zimalayo nyumba yaabwe bafuuke yaabwe naye tebanoonya wakwebaka. Does it make sense? Aina kubuuza kukibuuzo ebintu bino byonna bijja bibaawo naye lwaki enna zonna bazisinga buli kintu kijja kibawo mu ggwanga ebizibu byonna bisooka kutomerako lwaki gwe buli kadde buli mbeera ejja lwaki esookerawo sibayibala ebizibu birina okutomera nze kuba ekisookera ddala I'm a record holder, I'm a record breaker. What's again? I'm a record holder and I'm a record breaker. I'm not only one record, I hold so many records. Zenyina kati zinamenyi wawo abantu tebalina na birowoozo balizimenyawo ddi onfuna ate na breaking records abantu ze baali bateekawo nezimalawo oba okitegedde. So far waliwo ebintu byesobola kuddaawo nenkugamba nti kino oba kiri gwokirizibwa okumpa enamba yo gyonna gyompa nti Kenzo mu music industry ya Uganda gwa mu namba bwete okirizibwa gym okitegeera naye nawe nga bw'omanyi okusinziira ku bintu byenkoze gyevudde newentuuse buli muntu ayagala kuba nga nze n'omuzadde ali eyo enakapiripiiti ng'ayagala kuzaala mwana olwaleero asooka mugamba njagala obe nga Kenzo ekyo tubeere mu reality kubanga byenna akakiivinga wano kizibu nnyo okusanga omuntu yabyakiivinze wadde tulina baakiivaasi bangi ate nga baakabi. So sisuubira nti ekizibu kiyinza okubuuka akulembedde ne kikwata owokubiri kisooka asoose bwe kimukuba ne kisooka kikwata owokumeka abali ku front be basooka okufa mu lutalo oba okitegeera. So nze ndowooza ebizibu byonna ebikwatagana n'okugjawo omuyimbi mu Uganda binasooka tomera nze okitegeera kyobola nti ne bwe nayimba ku nnyimba ezikwatagana ne politics era ebizibu byangwira lwaki ekigambo kyenjogera kidduka kisaasaananga ki nga mpemu. So ebizibu byonna ebintomera bisuubire ebizibu byatomera Bob Marley ebizibu byatomera Lucky Dube mpaka kufa ebizibu byatomera Michael Jackson mpaka era kufa kubanga yafa depression nfuna bulungi. Ebizibu byatomera Ivan Semwanga mpaka kufa era yafa depression. Ebizibu byatomera Mose Radio mpaka kufa kuba yafa depression. Bagala nange nve depression asobola okubanga babeera wentudde nabo batullewo naye nze ndi mugumu kuba nze nayita mutanuulu wakitegeera senga bino ebizibu byonna tebifeesinze nze omwana yava mu tanuulu kuba nze nalimu nze kankubuulire nayo kyagolding ekatwe ku kisaawa nali mpeerezaako ku kizimbe nali ntunzeko soda mu paaka nali nkozeko obwa bolobo natundako ebinyeebwa buno ebyobujiiko njugu buli kyegamba nkikubulya nga nakikola wallahi muliro okufiira wano kati nze ebizibu bye nayitamu na wano wentuuse buno bwana naye senga tabadde nze senga ssebo muganda wange either nafa dda actually abantu baagala kundaba nga nfudde abasinga. I'm not depressed. Omuntu ali depressed tasobola kwogera sense. I don't think so. I was mad during the Muzata period. Era ebintu byonna ebyatuukawo n'ebyokuba nti ex wange yanvaako yagenda na biki byonna byannuma kuba ndi muntu. But at the end of the day nategeera waje biva ne gibiraga ate nyina okukola kwebeereramu nkite era nenkita. Ekintu kyasinga okunyiiza ye muzadde okuvaayo nayingizaamu omuzadde wange kubanza omuzadde wange yafanye n'emyaka ng'ena yafiira mu nnaku wali owulidde ku firingi y'omuntu okufaananako omwana w'emyaka ena n'ofa ng'omutunuulidde bwoti n'oga nti muleka ngenda. Kati omuntu ng'oyo lwaki okomawo omuvuma amagufa ozani ate yandyetaze kulaba ku mwana we ng'akuze n'amulabirira. So kyanno ensonga lwaki nalidde okukola buli nsonga era nkukakasa mba kuba Uganda wano senga ndiruzira ku nsonga ya Muzaato
ensonga yatebadde I'm not depressed. totally depressed, but one of business industry olabika Kenzo feel like you are unappreciated, but how do you want to be appreciated? No, I am appreciated. I am appreciated by them. Abantu abatansiimye beba abatono onfuna bulungi. By the way, I'm the most loved artist here Kikoleko research. Era ensonga ebizibu ebyantukako byonna byagenda vayo onfuna bulungi lwa nsonga abantu banjagala naye abo abaagala okuleetawo embeera mu Kenzo tetumusiimye Kenzo tetukoze tuti beebo abatono lwakuba nti bo omanye endebe bwebeera nga teriimu bintu ebeera ekaana nnyo okitegeera naye bw'ogijjuza ate neefuna vali be batereekanirako ddala abantu abanjagala gye bali bangi be basinga obungi era basirisa njagala ompeyo sheemu nti Kenzo yakusala okuva lwe nava mu America nkola show nagenda e Lugazi ne wajjula neŋŋende Busia ne wajjula nabadde mu Bende wajjudde wagi ekyabadde mu Bende abantu basigadde bweru olwaliro ŋŋenda Nateete Kawempe muma mwagala mungobere mulabe ekinaabayo Kawanda abantu banjagala nnyo nnyini ddala okitegeera wano mu Uganda naye abo abatono abaleekaana ennyo bafuula okulaba nti Kenzo tali appreciated but I'm appreciated by even the big people okitegeera Muslim community enjagala nnyo kubanga promotinze eddiini y'ekirisilamu ng'omuvubuka omuto ngipromotinze mu bavubuka abato baagala nnyo eddiini yaabwe era bambala nganzi bambala endalabuusi ne bambala ekkanzu ne batambula nga bali free ne bali happy edda tekyabangawo ng'omuntu okwambala bino biba byabakadde era abaana babyambala okitegeera promotinze African outfits abaana olwaliro bambala ebitengi nga bali okay ne banyumira ddala ku mikolo okitegeera I'm appreciated by Buganda okitegeera Katikkiro mulabi emirundi emeka nga ndi organizing ne wa president nabaddeyo kakati mwagala nnyo kunjuba I'm appreciated nze ndi okay yeah simanyi security bakyabikolamu bawulira omulanga ne bancontactinga naye nga bakyabiwayawayamu mu ngeri emu oba endala kuba kati ensi yafuuka political era omuntu ajja kulaba nga otambula n'abakuumi agambe kati olwokuba byonna abantu boogera nnyo so nabo ndowooza bakyalaba oba kiyinza okukola but me am okay oba wendi oba siriiwo oba nfa oba mba mulamu byendidde bimala ate muhappy bwendi banvuddewo abaana bange nsejja balabirira kubanga I've done something and I have a lot of friends okitegeera naye kasitamba nga si yonoonye mirembe gy'abantu kasitamba nga sifuddeeko cause bannayuganda kufa nze ne bwenfoomu I don't care. Seems to be a big song. They want a big freedom city. When the situation is in your was I don't suddenly do take out concert. Era tuli mukuya tulabe nga tuteekayo ki concert ekyo tunyumirwe nga bwe nagamba nti when life gives you lemon you make lemonade kyenali ntegeeza nti omuntu bwakugamba nti munnaye totegeera tosobola mugamba nti kituufu kyoyogero basi kituufu osirika kuba yebyo ekifaananyi mwabakulabira okitegeera n'abo bonna abantu abanvuma ebivumo nga bwolaba magi bwe yanvumi era bulijjo mbalaba bulabi sina gwe nali nkulu lwakuba this time around balooya bange baŋŋambye katukyongeremu ekyo kuki tukyongeremuko ku kambwe tulabe ng'omuntu asobola okuleetako evidence okitegeera naye nga nze adonke yaseera bwe bagamba nti batavuniga semyekozo biki nagamba ate kati nkola ekisijja kuwakana nga nange nyinagamba bugambi semyekozo ndi wano era onzuno wendi nekikyusa nekibanga kiri semyekozo yakolamu kubanga nze omu bavubuka abakozi era nga kyenkoze kirabika emmotoka gyentambulira mu Simbi nyina amaka nyina abakozi nyina mikwano gyange bendabirira nyamba ne ku bantu abeetaaga obuyambi okitegeera abaana bonna benyina Musoka Academy bagenda mu almost 45 their ghetto youths mbasuza mbaliisa akakikolera emyaka 3 maze emyaka emirala 3 nga buli Christmas ngenda Masaka ne tusamba omupiira every Christmas ate nengabira abantu amalwaliro nakakikolera emyaka 4 sina gwe nali ngambye sigenda na kamera naye nga bobuuza Masaka emulago nzize nkikola buli mwaka tugenda ne tusamba omupiira Masaka n'abasambi b'omupiira then ne tugenda tugaba n'ebintu mu ddwaliro nga tubiwa maternity abakyala sikyogerangako era teri akimanyiroza ne lolo ensoso kyogera naye nakakikolera emyaka 4 nti nkozi ate akatono kenkoze kalabika so amusemyekozo nakolamu
mbasiimye nnyo mwebale kujja mbagala nnyo mwebale nakumbeereramu kuba at the end of the day wadde ensi yonna eri against me eyaba abatono abali buli wamu mu Uganda kuba balowooza balayika bali in every corner ne bannayuganda bali mu diaspora nabo emirimu gyabwe bagivaako abamu badda ku nze naye nga tetuna kyakola. Ekyokubiri kyenjagala obbagamba nti mazima gali nti obulamu bwange tebukyalinga bwe bwali. Bantu bandi bize nnyo accounts zange za social media buli kaseera tubeera mu kuziiza baze hacking every day zibaluma abantu buli lunaku tubeera tuzitunulire 24/7 kulanga tebazibba kubanga kati in fact okumonitoringa social media yange gwafuuka na mulimu tubeera buli kaseera waliwo tiimu etunudde ani ali mu kuyingirawo kati buli kaseera abantu baagala kuzibba kuzitwala kubanga balumwa. Nze ekigambo kyenjogera kituuka wala okitegeera like abantu mutwalo gumu kakaaga abaali bandaba baali bangi nti n'omusajja yennyini yatandikawo Facebook nalaba live yejjo n'amalira 225 ng'alina omutwalo gumu n'ekitundu nga tanamenya rekodi yange kati balumwa buli muntu yali agadde abeere mu position mwedi but mwongere okunsabira namwe mumbeereremu abalowooza nti ekintu kyenkola kirungi n'abo abalowooza nti kyenkola si kirungi nabo bakole kibakola naye Mukama ye mubeezi era mwenna mbasabira nze mbaagala nnyo njagala nnyo ensi yange abanjagala n'abatanjagala nze mbaagala nnyo kuba simanyi lwaki tebanjagala naye nze nyina ensonga okubaagala kuba tuli bannayuganda tuva mu nsi emu. Uganda bwevaamu omuntu wadde omu aba tusaze era tuba tufiiriddwa. Njagala Uganda ezaale abaana bangi ekulaakulane efuuke akabi ebeere super power mu ngeri emu oba endala. So me I love everybody no matter what. God bless. Chimale.